Musajja wa Kabaka biri mu Yematovu munnakalungu munnabuddu zikalidde okutuusaako pulogulaamu eno olutindo lukuyunga ku nsonga nnyingi naye kasita zonna ziba nga zikugattako gwe ng'omuntu abantu bo bobeera nabo ekitundu kyo n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kaakati olutindo olwaleero luno lukuleetedde ebyokunywa oluusi ebituyambako okwongera okubeera abalamu. Ebyokunywa bino bikolebwa bannaffe aba Sauda Health Products era nga ndi ne munnange wano ku lw'ekitongole ekyo ekikola ebyokunywa bino nga ye Katende John Roberts, omu ku bakitunzi, omu ku managers, era kamusabe ababuuzeeko ate tulabe bwazze okulambulula olunaku olwaleero. Niyanza nnyo mwambirimu ye weewaawo. Kansubire ebintu bitambula bulungi. Mukama atubedde. Amiina. Bitambula. Weewaawo. Abatulaba abalabi ba BBS Telefayina yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba naddala abeewaffe ebulemeezi ako kankizo nnyo bwe nkayisaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala yonna okwetoloola ensi manyi nti BBS Telefayina abagiraba bangi. Mwebale nnyo okubeera nga ate mututunuulira. Mwebale nnyo okwagala ebyokunywa byaffe bino ebya Sauda Health Products. Nze Katende John Roberts ndi PRO omwogezi wa kampuni eno ate era ndi marketing manager wa kampuni eno. Weewaawo. Kye tukola nno munnange nga bw'obadde oyogera by'ebyokunywa bino byolaba wano ku mmeeza gwe munnange ali eyo ebyokunywa bino bye tukola mwe muli mukulu biri mu ye kakutte bakayita Sauda Aloe Vera product oba Sauda Aloe Vera drink. Yes. Ate era tulina ne kana aka yellow kyenvu ke bayita Sauda pineapple drink. Ate era tulina ne kano ke bayita utamu miracle Sauda. Ebyokunywa bino tubikola mu mmere yaffe ey'obutonde era emmere yaffe eva mu ttaka wano wennyini nnyini. So kali ka Sauda Aloe Vera drink kakulembeddwa ekigaji kye bayita aloe vera era mulimu n'ebirala gamba ng'enniimu, mulimu black charcoal, ne mubeeramu lemon n'ebirala ne honey mwali. So kano kakulembeddwa ennaanansi. Ekala eyo ey'ennaanansi nga bw'ogiraba black seed, lemon n'ebirungo ebirala bye tugezaako okubeera nga tugatta gwe atulaba era atuwuliriza ofune ekituufu. Utamu miracle Sauda mulimu black seed, mulimu lemon ne honey. So ebyokunywa bino tubikola mu mmere ey'obutonde era nga tebirina kabi konna eri obulamu bw'omuntu. Njagala okujjukiza nti ebyokunywa byaffe bino byakakasibwa ekitongole eky'omutindo ekiyitibwa UNBS era nga tuli mu maduuka wonna, tuli mu supermarkets wonna, maduuka ago gagadde mu depots yonna n'abasuubuzi gy'olaba nga basuubuza ebyokunywa bino abatunda ebyokunywa gwe gendawo basabe ekintu kimu kyokka ekya Sauda Health Products. Sauda Health Products nga bwe nkugambye byakunywa biri bisatu naye nga buli kyakunywa ky'olaba kikola ku nsonga ez'enjawulo. Weewaawo. Esebo. Akabonero kaakano nkalafu. UNBS. Omutindo. Ne barcode. Bagita barcode. Barcode ye so oluteeka wali eri nekusomera. Kitegeeza nti n'omusolo ogwa URA ng'eggwanga tukukola gutya tugusasula tuguteekayo. Kitegeeza tuli mu mateeka. Kaliko ne expiry date. Omuntu oteekeddwa okubeera ekyokunywa kyonna ekitegekeddwa kiteekeddwa okubeera nga waliwo period we kirina okubeera nga kikozesebwa nga yeeyo eyatunuulibwa bakakensa baffe nga beyond which singa oba okinywedde ate kiyinza obutakolera bulungi. Kuba kaakano kaliko best before 20th December 2025 nti kakola bulungi nga tonnasukka December 2025. Kitegeeza tukyalina emyaka ebiri maaso awo. Abantu bajja kuba bakanywa dda. Bajja kuba kagwawo dda. Ate kaakano best before 20 years December before 2026. Ate nno gwe munnange nkwewuunyiza kitegeeza nti oli muntu wa nkizo. Abantu abasinga ebyo tebabisoma tebabitunuulira. Yo olutuuka obutuusi bwati mu supermarket mu dduuka mpaka utamu anywa bunywi naye ng'ebintu ebyo bikulu
okubeera nga obitegeera kubanga bw'onoonywa akayitako ate kayinza obutakukolera bulungi naye ate ekyenyinza okubeera nga nkakasa abatulaba era abatuwuliriza nti ebyayitako tetubitunda tutunda ebyo byokka ebikyali mu time frame eyo yabiweebwa okubeera nga tubiweereza mu bannayuganda. Weewaawo oli ku BBS Telefine olutindo kwendi lunyuze ku byakunywa ebya Sauda Health Products. Katende John Roberts gwendi nayo mukulu Katende akantu kano abayinamu engeri y'akasenyiga senyiga kukolola lubyamira olw'ensonga tukakamula mu nnanansi nga bwe nagambye omulina amakoola ga kalitunsi ne black seed kati amakoola ga kalitunsi mu kunoonyereza kwonna omuntu ne bw'ogenda ku Google olwaleero ogenda kulaba nti gayamba nnyo mu kukolola gamba nnyo mu kuzibukula emimiro so buli kintu kyonna ekyekuusa ku kussa kalitunsi ekyo akikolako bulungi so omuntu yenna ali eyo nga atawanyizibwa okukolola alina ebikololo waliwo ssenyiga olwaleero mungi afeekeera abantu gye bali so kano kagenda kuyambako nnyo ne chest pain waliwo ekifuba ekyo ekyomunda kano nako akokunywa owulira kikuzitowa naye nga kireeteddwa ssenyiga si kusitula bintu si ebyo ebyokusitula wabula ekiva mu kussa akakokunywako aka Sauda pineapple drink kagenda kuyambako nnyo ate n'ennaanansi eri twagirabako luli nti eyambako nnyo mu digestion olwa ebiwuziwuzi biri bye twayogerako ennaanansi byerina kati juice oyo omuntu yenna gyali amuyambako nnyo okulaba nga emmere etambula bulungi. Weewaawo kano kamanyi bulungi nkamanyi enkola yaako ka Sauda aloe vera drink ekigaji tokanywa nga ogenda kulinnya bbaasi olina kubeera nga ose tolinze bulungi wali akasumuluzo oli waka akasumuluzo okalina mu nsawo naddala gwasooka obusoosi olw'ensonga nti kakuzibukula byonna ebicaafu kakwoza era ne kakuzibukula emisuwa omusaayi ne gutambula bulungi okukwoza obwo obuto omanyi abantu emmere gye tulya ebbanga eddene nnyo amazzi olusi ge tunywa omukka gwe tussa n'ebintu ebirala bingi butto oyo omungi sooda omungi gwe teekatankira bintu bingi nnyo omubiri guno bye gutasobola kubeera nga gusengejja so ebyo byonna bisigala mu mubiri ne bifumbegetereyo mu mubiri so akantu kano kye kakola ka Sauda aloe vera drink bw'onookanywa kagenda kola kye tuyita detoxification okukwoza obutwa mu mubiri obeere nga obeera ku malidaadi sana so tukugamba nti bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusooka okukanywa beera nga ekyo paka nga kibaddewo tolekeraawo okukanywa paka nga ekyo kikubaddeko kyexperiensinze ekyokubeera nga ofulumafuluma kitegeeza nti olubuto ne lweta kitegeeza nti nno waliwo byosumulukuka waliwo obujama obukokola ki obukuvaamu munda mu lubuto lwo in other words kye tusobola okuyita nga detoxification oba deworming kakuyambako n'okudeworming abantu bangi amala omwaka ne guggwako omulala ne guggwako nga tafuddeeyo kugendako mu ddwaliro lwakiri bamukolemukko ka medical assessment okulaba omuntu ono ali atya saakantu kano kagenda kuyambako ate buli kyakunywa kyaffe kino ssebo kyolaba n'emigaso enfofoolo egijjudde buli cupa kabeera ka nnusu 10 lwokka bwe ruti wonna woolaga kitegeera bulungi nnyo abantu abagwirwa ebisujjasujja n'obeera awo n'owulira omubiri nga gukufambyefambye owulira nakanyama omenyesemenyese akantu kano ka Sauda aloe vera drink okeetaaga njagala otegeere kimu nti tewaliiwo kigaji kiwoomerera era kakaawa abantu bagambire ddala amazima kakaawu era bw'onookanywa manya nti nno toli mu byakunywa kubeera nti otwala budde oba fofaani no wabula onywa ekintu naye ng'omanyi waliwo health benefit gy'ogenda okubeera nga ofuna kano ka Sauda aloe vera drink naye okafunamu obulungi mu wiiki naalinywedde bumeka
nga bwe nkugambye wali eri nti bw'okanywa sooka olabe nga bw'oguba nga gwe gusoose okukanywa nga okubeera nti otuyanirira kikubeerako, okubeera nti ofulumafuluma nga kikubeerako. Kakati ekyo bwe kimala okuggwa, stage eyo bw'emala okuggwawo, osobola lwakiri mu wiiki n'ogamba kanyweyo bubiri, kanyweyo busatu. Kakaawamu naye nga waliwo nno n'abakifudde ekyolutentezi nga ye buli lunaku anywa akacupa kalamba. Takole overdose? Tekuliko overdose. Ekigazi tekuliko overdose. So waliwo abakifudde ekyolutentezi olw'okubanga ayaayaanira nnyo okulaba nga mulamu, ayaayaanira nnyo okulaba nga ateredde ntende nga talina buzibu bwonna eri obulamu bwe. Sagezaako yo omuntu oyo, waliwo n'olugero olwekuusa ku by'obulamu sebo nti obulamu mutuba bw'otaguwembera togufunako. Okuwembera mpozi kyeki anti bwe bamala okuyimbula jjukira baba baggyeko eddiba lino lye bakolamu ekikuta. Kakati olusuuli luba luto nnyo, kati olina okubita omusana obutookya kwokya olususu lunaddako. Kwega okuwembera okwo kalinga okulabirira mu biri obwegendereza kabebi otakabika bulungi empewo ekayitamu. Kati obulamu bwotyo bw'olina obufaako basebo ne banyawo wewa. Oli ku BBS Telefine olutindo kwendi ne Sauda Health Products Katende John Roberts gwendi naye wano tutunuulira ebyokunywa bye bakola nga byonna birina kye bigatta ku bulamu bwaffe. Butamu ono, ekigambo butamu kitegeeza ki? Butamu kitegeeza ekintu ekiwooma. Butamu Miracle Sauda. Yes. Ekintu nga kiwoomu kiva mu kigambo taamu. Ne Rema Namakula yakayimbako tojjukira butamu olw'okuba walugave sebo gwe Katende kyoba yakayimbako tamu sana. Swahili. So kigambo kya Luswahili ekitegeeza ekintu ekiwooma. Era butamu oyo tumukola mu black seed, muli honey, omuli jinga ne green tea. Omugaso ogwembagirawo era tumuyita energy drink, akuzuukusa, akukomyawo. Kati buli obuko bwewabadde oyogerako oba okubanga wakoze nnyo body fatigue, ekimenyemenye ekyo, kakati kano kagenda kukomyawo, kakuwa amaanyi, kagenda era nako kukola kwoza, kagenda kuyambako kwoza mu mubiri gwo emisuwa obeere ng'otambulira ddala bulungi nnyo, omusayi gutambula bulungi nnyo. Kakola nga refreshment kano ako. Era kawoomu nga wowulira butamu ne bw'obanga okanywa ku lulimi owulira nga ko kawoomu ddala, ekalimu akawoomerera ako kalungi nnyo. Kaakati ogende nti kalinamu ku maanyi ge kaleeta. Kalinamu ne ku maanyi. Ani ataali kanywedde? Tewali. Abato bawe? Muto anywe. P5 anywe. P3 akaagadde anywa. Kubanga jjukira zino health products buli muntu yenna zimuyambako mu ngeri emu oba endala. Balimanyi nti kaabafumbo si be bokka, buli muntu yenna. Ate tekuliiko myaka bwonna obuli wano, kubanga nakugambye nti buli omu yeetaaga obulamu, era buli omu waali kubanga mulamu. So kakati ebyokunywa ebigenda okukubeezaawo ng'oli mulamu nga tebirina ate bukosefu bwonna bwe bigenda kuleetera byebyokunywa byaffe bino ebya Sauda Health Products. Mwami Birimunye, olwaleero waliwo kyenjagala tubeere nga mu ddakiika ezisigaddeyo atwogerako kye bayita food rules. Amateeka g'emmere, ennambika y'okulya ndowooza. Era ngenda kunokolayo omusajja ali international nnyo, ayogera nnyo ku byokulya nnyo, bamuyita Michael Pollan, ate era lecturer mu Harvard University, musajja mu America. Muno nti nze Michael Pollan. Ojja genda omunoonyerezeeko. Musajja muwandiisi asomesa nnyo ku byokulya ate munnamawulire nga ggwe. Kakati nina quotes ze nnokoddeyo ku bimu ku ebyo byazze ng'ayogera oba byawandiiseeko ku byokulya. Ngenda kubyogera mu
mu lufuutifuuti ovunule munnamawulire nja kufuba etandika akati agamba bw'ati otyo eating what stands on one leg is better than eating what stands on two legs. Okulya ebyo byolidde nga byewanirira kugulu kumu. Olira mpulira kisinga ebyo ebyewanirira ku magulu abiri. And eating what stands on two legs is far better than eating what stands on four legs. Okulya nga byolya amagulu biwanirirwa abiri ate ekyo kyankizo nnyo okusinga kiri ekimu kyokoze eki okusinga biri ebiwanirirwa amagulu ana. Ngenda kuwa ekyokulabirako ebiwanirirwa okugulu okumu tusobola okugjayo ebimera ebimera byonna omuti gw'omuyembe nanansi tooke kasooli muwogo si weewaawo n'akatiko akatiko omugulu gumu bwe guti. So kyategeeza nti okujjumbira ennyo plant food ebyokulya bino nga biva mu mmere eva ku mmere ey'omuti ogumu nti kisinga nnyo okubeera nga olya ennyama y'ebinyonyi. Ente si kinyonyi, ennyama y'ebinyonyi, ebinyonyi, enkoko amagulu abiri, enkoko, embaata, biki ebisekoko, ebyo byonna. Ate era lwakiri nti lwakiri okulya ebyabiri kyankizo nnyo okusinga oli alidde amagulu ana olwo ali ku nnyama y'ebisolo. Mulimu wante, wambuzi, mutambuza ddembe gwe muwomerwa ennyo oyo mmwe. So kakati kitegeeza Michael Pollan agezaako nnyo okutujja eno ku nnyama. Okitegeera bulungi nnyo agezaako okutujja onono omusajja international teacher wa byakulya. Okitegeera bulungi. Wali kyenfunyemu nti ebime ebyokulya nga bya kiragala weebale nnyo obanga bimera. Yes, nga bimera. Yes. One stem. One. Yes. Enkola emu bweti. Emmere eyo yankizo nnyo okusinga byetulya. Okusinga byetulya biva ku kitonde ky'amagulu abiri. Oluusi nno bino bikolebwa na bukolebwa okimanyi obukoko nti babwaluza olwaleero. Bwe bwaluza mu byuma eyo okugula ategeeza siteemu. Okitegeera ategeeza siteemu nti ensujju ebyo byonna emmere eyo eva mu ttaka. Nti yankizo nnyo okusinga eri emmere endala yonna omuli ennyama. So kyagamba nti ennyama bwe tuba tugirya tugikendeezeeko nnyo era tetugenda genda buziba. Lwaki? Naye genda gwe ofube okulaba ng'onoonyereza. Kyova olaba ffe ng'aba Sauda Health Products twagamba nti ebyo ebiwaniriddwa okugulu okumu oba plant vegetation ebyo ebiwaniriddwa emmere green kiragala kyova olaba nti mwe twajja ebyokunywa byaffe bino. Okitegeera bulungi nnyo. Bwe twogera ku nanansi yeeyo eva mu ttaka twajja mu butonde. Bwe twogera ku kigagi kyekyo. Bwe twogera ku makoola ga kalitunsi one leg green yoyo ali omwo. Okitegeera bulungi nnyo. So jjumbira nnyo ebintu ebyo ebiri mu green. Kakati ffe olw'emigaso egyo enfaafa gye tulaba egiri mu green egyekwese mu green kyova olaba nti nno tubinokolayo ne tubiteeka mu ccupa. Nti gwe oluusi atajja kusobola kgenda kulaba nanansi gyeri, atajja kulaba aloe vera gyali ekigagi gye kiri, atajja kulaba hani gyali, atagenda kulaba black seed onoomugjawa. Ffe ne tuvaayo ne tumuteeka mu ccupa wano ne tugamba katusogole ebyokunywa bino munnayuganda obeere ng'obifuna ate nga bigenda kugasa nnyo eri obulamu bwo. Kankuleetera kankwongerayo endala emu owandiike. Agamba bw'ati nti be mindful of the source of your food. Sokokomao beera mwegendereza era olowooza nnyo kyogenda okulya kivaawa. Bize bulungi.
webale nnyo oli muvunuzi omanyi waliwo bajjajjaffe be batugamba anaalya enkoko tanonooza ja togimazaawo ttooke oboyinza n'okujjukira lwe yabojja eggongo okitegeera naye ate ono ye Michael Polan atugamba tunoonyereze afe wantu gatononooza agamba ye tunonooze si kakindi oba oliawo nti birimu ye bayinza okuliisa ebitaliika kyagezaako okutegeeza bayinza okuliisa ekintu kye bajje ku ttale nga kyafudde ne bakuliisa omugogge era tugamba nti tufeeyo nnyo n'okulaba nga ebyokulya bino bye tulya byebyo byennyininyini ebiri well fed. Tolina kulya mugogge, tolina kulya kintu kitategeerekeka kikiri awo kyakula tekyakula bulungi. Kasooli baamunuula yali tannakula, bw'omulidde oba muyembe muto, enanansi tennakula kubanga jjukira bwe kiba tekinnakula kiba tekinnajjayo nutrients ziri zonna ebirungo ebyo ebirina okubeera nga biva mu kyokulya ekyo. So tufeeyo nnyo ne bye tulya tubijjawa, bivaawa, kubanga awatali ekyo bwe tutegendereze nnyo tuyinza okulya ebitaliika oba tuyinza okulya ate ebyobutwa. Weewaawo oli ku BBS Stefan eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda, musajja wa Kabaka Birimu Matovu, nze nzikalidde ndi ne John Roberts Katende okuva mu kitongole kya Sauda Health Products. Tutunuulira ebyokunywa bino ate tutunulira n'okulya okugazi oba okunywa okugazi. Kakati nze akadde kanzigwako, akadde kakweddeko. Ebyokunywa bino mbijjawo? Ebyokunywa bino biri mu gye bakolera, gye batundira ebyokunywa, supermarkets, amaduuka, mu kikuubo gye tuli, abasuubuzi. Kampeyini yaffe ekyaliko ey'okusuubula katoni 3 okudda waggulu. Bw'obanga oli musuubuzi osuubula katoni za 3 okudda waggulu, otukubira ku kasimu oba n'otuweereza ne ka WhatsApp ku 0700 4 7 7 ne tubeera nga tukulaba wawooli, ne tubeera nga tukusaavinga bulungi. Discount twagisiriza ddala oba twagyongeza, ndowooza kyekituufu, discount twagyongereza ddala waggulu. Jjukira katoni gwasuubula kamukamu, katoni emu ebeera ku mutwalo gwokka, naye bw'oba osuubula mu bungi ate tukwongerako discount, emiwendo ne gisalika. Osobola okututuukirira ku simu zaffe endala 0392 54 82 87, 0392 54 82 87 ne 0702 54 82 87, 0702 54 82 87. Mmwe abali mu bitundu byonna ebyenjawulo, okuba bukubi ku simu zino nina n'eyabakitunzi benjagala nkusomere eri 0700 64 64 14, 0700 64 64 14. Wonna okwetooloola ensi Uganda ojja kubeera ng'otufuna bulungi nnyo. Embeera tubeere nga tugirongoosa. Nze Katende John Roberts, Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Kakati awo ali ku BBS Stefan, awo sisusseewo. Nkwebaza bwebaza, weekuumira ku BBS Stefan buli kiseera, emisana n'ekiro. Obweyamu bwaffe kuweereza mu bukugu, mu buyiiya obw'ekitalo, ate tubaweereza obuteebalira. Kakati mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza akawungeezi akalungi, ekiseera ekirungi nga tunywa ebyokunywa bino ebya Sauda Health Products. Musajja wa Kabaka Birimu Matovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.